Kitalo omwana we afudde ani oyo ate omuyimbi Mudra omukwano gutandise okumubonyaabonya wabula nga ne Lily Puzzle kye yakoze abawagizi be mu kivulu ky'enkudi byonna mbikuleetedde. Nkwaniriza ku Falk Official mukutu wogenda okubanga ofuna amawulire agakwatagana ku selebuwo okumanya biki ebimukwatako wano mu ggwanga Uganda ne wabweru waalyo. Naye ng'olunaku olwaleero amawulire ge tukuleetedde mulimu mwana mulenzi ono ayitibwa Mudra oluvannyuma lw'okudda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'abeera nga nte awandiika obubaka nga w'obulabaawo obubaka ng'alina byajjukidde ebyali bibaddewooko mu kaseera ke baalimuuko nga beeyagala ne mwana muwala ono ayitibwa Ava Peace era nga ebisinga byonna binnyonnyola bulungi nga w'obiraba mu bubaka awo. Wazira nga nte abantu abasinga mu comment section babadde bamugamba ekintu kimu nti tofaayo leka kubeera nga nte owandiika bubaka bwokka wabula beera nga nte mwana muwala omuddiramu oba oberenga obaako ky'omusaba osanga musobola okuba nga muddamu enkolagana yammwe nga bwe yali buli kimu kisobola okubeera nga kitambula bulungi era ng'okusinziira ku bawagizi abamugoberera ku mukutu guno abasinga babadde bamwagaliza birungi nnyo okubeera nga nte osanga bw'anaaba ayogedde n'ava mu kuwandiika obuwandiisi biki byajjukira ebyali bibaddewooko mu bulamu bwabwe kiyinza okukola ekyamakulu n'abeera nga nte addamu okuba nga awangula mwana muwala ono. Ate mawulire amalala omuyimbi ayitibwa Lily Puzzle olunaku olw'eggulo oba ku weekend yabadde n'ekivulu eky'enkudi era nga kikyatalaga ebitundu eby'enjawulo wabula nga bambi yakyankalanyiza nnyo abawagizi ekyabadde kitasuubirwa olw'akayimba kano akayitibwa enkudi bwe kabadde katuuse ku stage oba ennyimba zonna ze yapafominze z'omanyi eza Lily Puzzle zabadde maanyi era nga ku kivulu kuno kwalabiddwako ne mwana muwala ayitibwa Irene Ntale naye teyasobodde kubanga alutumira omwana era nga y'omu ku beetabye mu kivulu kino okubanga basanyusa abawagizi ekintu ekyayongedde okubanga nte kinyumirwa abawagizi kubajjukira emabega awo waliwo eŋŋambo ezibadde ziyitingana nga zigamba nti Irene Ntale wamu n'omuyimbi ono ayitibwa Lily Puzzle ekintu kyabwe baagala kubanga bakigatta basobole okubeera nga bafuuka maama ne taata. So abantu abasobodde okubanga beeyiwa mu kivulu kya Lily Puzzle eky'enkudi kugambye babadde mu kunyumirwa kwereere era buli kimu kyasobodde okubanga kibatambulira bulungi nnyo. Ate kati mawulire amalala mwana muwala ono amanyiddwa nga Zali oba mukyala mukulu ayitibwa Zali wamu ne Shakibu kirabika nga ekintu kyabwe kyo kiringa ekiwedde newankubadde kyatandikanga ekyali ekyokusaaga kyo kiraga nti kiwedde oluvannyuma lwa mwana muwala oba mukazi mukulu amanyiddwa nga Zali okubanga awulikiseeko mu kavidiyo akamu akagenze nga katambula ku mikutu egy'enjawulo ng'alina akayimba kayimba akagenda akagamba nti I'm sing again. So akantu akayinza okubeera nga kalaga nti relationship gyabadde aliwo bama babadde bamusuubira nti akyali wamu ne Shakibu oba Shakibu okubanga badde akyali wamu ne Zali nti ebyo birabika bikomyawo tebikyaddamu kubeera nga bigenda mu maaso. Tujja kuba tweyongera okubanga tukuleetera ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku relationship eno kituufu eweddewo abadde ayimbamu buyimbi kayimba kwongera kulumya oba ki ekituufu. Pozi ne mawulire amalala ya Munnakatembo n'amanyiddwa nga Zizinga bambi olunaku olukeeredde olunaku olwaleero nga afiiriddwa omwana we era nga omwana ono bambi atuvudde ku maaso ekiro ekitesezza olwaleero era nga ebyokuziika kwe bambi ajja kuba nga aziikibwa wali mu district ey'e Kayunga mu bitundu ebyekangulumira. So bambi tutuusa okunyolwa eri Munnakatemba ono nti bambi kitalo nnyo kitalo ddala. Kale eggulire ly'okufa kw'omwana wa Munnakatemba Zizinga kalikomekereze vidiyo yaffe ey'essaawa zino nja kusaba obeere ng'osubscribinga ku channel ekyali mpya naye tubeere nga tukula ffenna obeere ng'omanya biki ebitambula mu entertainment industry wamu ne baserebuwo ab'ebunaayira. Tusisinkane mu vidiyo eddako. Mukama Katonda akunkuumire. Bye bye.